Olumbe musolo wegukusanze w'oguwera tukuleetedde ebyafaayo bya Rukirabashaija oyo nnyimba Kabamba Iguru Rukidi owookuna omukama w'ettoolo. Essanyu Uganda tekyalina Ebola. Ekitongole kya World Health Organization kirangiridde ssaawa yagenda Dubaaya. Omutume Dawuda Kabanda alese obubaka okuva ew'omuko nga bugenda eri omukoddomi bulimu n'empingu. Mama waffe akugamba nti kino kitongole ki PASEID kiri mu bumenyi bw'amateeka era kigenda kugalibwawo Bunambiro, era tusuubira nti kijjuddemu obulyake n'obuli bw'embuzi, kubanga gwafuna ssente za gavumenti notaziwerako accountability kiba kitegeeza nti oteekwe okukwatibwa otwalibwe mu mbuga z'amateeka obitebye ssente bulijjo z'ofuna ozikozesa ki? Don Koresi Ssaabafere poliisi emutadde mu kadookolo yakomawo nga yala era mukasirise. Emirwano ekutte Asiimwe Christian amanyikiddwa nga Don Chris, ono eyali director wa kampuni eyavaawo eyali etwala abantu ebweru eya Sky Pins, ng'ono akwatiddwa ku misango egy'okujja ssente mu bantu ng'akozesa olukujjukujju. Nga Don Chris yakwatiddwa ssaawa 8 nga bukya nga 27 omwezi ogwa August ku bbaala Muzana mu Makindye Ssaabagabo mu district ey'e Wakiso. Bobi Wine ateereddwako emisango egy'enjawulo. NUP ekikakasizza. Every time our lawyers go to any court in this country, someone tells them secretly that, by the way, President Kyagulanyi has a case in this court. Our lawyers are finding out about these cases by some luck. Ebyo n'ebirala bye tukuleetera. Enefik Media. Olwaleero nkuleetedde ebyafaayo by'omukama wa Tooro oyo nnyimba Kabamba Iguru Rukirabashaija Rukidi owookuna, nga ono yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi gw'okuna 1992 ng'emyaka 34. Ono yatuula ku ntebe y'abajjajjaabe ng'ennaku z'omwezi 12 omwezi ogw'omwenda 1995. Era ono yasobola okuba nga adda mu bigere bya kitaawe King Kaboyo eyasobola okubeera ng'afa. Maama amuzaala y'omugo Best Kemigisha Akiiki era nga musajja mwangirikaani. Essaawa zaawera 8 ogw'ekiro ng'ennaku z'omwezi 12 ogw'omwenda 1995 nga wakayita sabbiiti emu nga kitaawe King Kaboyo amaze okubeera ng'afa. Emikolo gy'omukwasa Namulondo gyaggyibwako gyatandika okubeera ng'ate mwana tugikolebwa. Ono bw'atyo n'atuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjaabe ku myaka 3 n'emyezi 4 n'ennaku 27. Mu mukolo guno mwalimu akulira ekika ky'abalangira b'ettoolo amanyiddwa ng'Omusuuga. Ono yayita bajjajja b'ettoolo bajje basobole okubeera nga babeerawo. Bajjajja nno njogera ku bali ababa baafedda basobole okuba nga balamula oyo nnyimba Kabamba Iguru oba mwetowaze oba nga akkiririza mu bukama bwa Tooro, era nga ono n'abeera nga abagamba singa si mwetowaze eri obukama bw'ettoolo attibwe ng'enkola bw'ebeera. Era oyo nnyimba yasobola okusimattuka bajjajja ne bakakasa nti kituufu musajja mwetowaze era akkiririza mu bukama bw'ettoolo ku myaka 3 gye yalina, era ne bakkiriza nti ajja kusobola okukuuma Namulondo y'abajjajjaabe era n'okudda mu bigere bya kitaawe. Era ono we yayita ekigezo kino baamuwa olukusa olukuba eŋŋoma y'abacwezi nga bakitaabwe bwe baakikolanga. Ku ssaawa 10 ez'okumakya ng'ennaku z'omwezi ze zimu Rukidi
Owokuna yatikkirwa era mu bijaguzo ebyali eby'amaanyi n'essanyu mu bantu, era bw'atyo n'akkirizibwa okubeera ng'ayingira olubiri olumanyiddwa nga Karuziika Paris Nyamunyaka nga omukama omupya. Era ono we yayingira bw'atyo yasobola okubeera ng'afuna ekijjulo ekyasookera ddala ng'alidde obw'obukama bw'ettooro. Era omukolo guno omukolo gw'amatikkira gwasobola n'okuleeta omukulembeze w'eggwanga Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Bannattooro tubasaasira nnyo bannange era tubaagala nnyo kubanga mutuwadde n'abakyala betukyejjusa, abakyala abatubeereddewo mu mbeera zonna. Beebale nnyo, tusiima obwakabaka bw'ettooro olw'ekyo. Ekitongole ekya World Health Organization kikakasizza nti Uganda tekyalina Ebola era ennaku zino eno kaakati Uganda esobola erya butaala olw'Ebola ataliimu. Jjukira nti ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogwa May 2026 Uganda yalangiriranga bwerina ekirwadde kino eky'Ebola era nga baasobola okuzuula abantu 20 era nga 15 ku abo baava mu ggwanga ery'e Congo ate 5 baali bannansi b'eggwanga Uganda. Ku 2 abo 18 baasobola okubeera nga bawona ate 2 ne babeera nga bakkirira ezzira kumwa. Baasobola okuba nga bafuna abantu 8 mu luzungu le bayita contacts oba abaali okumpi ne bano abantu, era bano baasobola okuba nga bateekebwa mu kifo ekikusifu ate bwe batyo ne basobola okuba nga bajjanjabibwa bo basobola okuba nga bawona obulwadde buno era n'okuyambako bannansi obutakwatibwa kirwadde kino. Ekitongole ekya African Center for Disease Control era bwe batyo nakyo kyegasse ku World Health Organization okukakasa ensonga eno nga Ebola gwe baatuma ow'ebundi bujjo abadde mu ggwanga Uganda bw'atakyalimu. Kino kidiidde oluvannyuma lwa Uganda okumala ennaku 42 nga tezzeemu kufuna mulwadde mulala okuva ku mulwadde eyasembayo eyajjanga ennaku z'omwezi 16 omwezi ogwa Julayi 2026. Jjukira nti okukebera ekirwadde kino kirina ttwala ennaku 21 okukakasa nti tekiriimu, naye ekitongole kya World Health Organization kyasobola okumala ennaku 42 nga kitegeeza nti gy'emirundi 2 okukakasiza ddala nti Uganda etuuse ku buwanguzi buno era akawuka kano tekakyasobola kubeera nga kaerya butaala nga bwe kaali kakola. Kino ekitongole kino kisobodde okubeera nga kyebaza eggwanga Uganda n'abakulembeze wamu n'abasawo okubeera nga basobola okubeera nga bateekawo emizizo okusobola okuba nga ate batangira ekirwadde kino obutasaasaana mu ggwanga Uganda. Era kaakati bannayuganda essanyu likomyewo nti ennyonyi zaakuddamu okubomba. Y'omutume Dawuda Kabanda erazzeemu okuleeta obubaka nga we yabuleeta luli okuva ewa General Muhoozi Kainerugaba nga kaakati nno buno buwerekedde omukoddomi era bulimu n'embeera enzibu ey'okusiba abantu wamu n'okuggyawo ekibi ekitongole kye yatandikawo. Mr. Odrek Rwabogo went to South Sudan, got a contract and said he was going to supply helicopters. You can imagine a company which was registered to supply milk. Now, this company wants, actually this company, and they should continue to give him land to operate. Now for you, Mr. Rwabu, you can't be everywhere. You are in the media. You are training the media. You are in coffee. You are in milk. Now you are supplying helicopters. My brother, you want to do everything? Eh? Now I hear he's an elder in a church. Didn't you see him in a gown? Yes, looking for money is very good. But can't you find a specific area and say, let me concentrate here?
Kyekibiina ekya National Unity Platform olunaku lwaleero mu lutuula lwabwe olubadde wali ku kitebe ekikulu ekyekavule basobodde okuba nga bakakasa nga President waabwe Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bwe yateereddwako emisango emekambwe era nga bano bagamba wonna wakwatibwa wakutandika kubeera nga ateekebwako emisango gino. Every time our lawyers go to any court in this country, someone tells them secretly that, by the way, President Kyagulanyi has a case in this court. Our lawyers are finding out about these cases by some luck. They go to a particular court and then the clerk whispers to this lawyer that we have a file of your president here. So what kind of government is this? You also, when Baryomusi was a minister for information, he kept saying there are no cases against him, there are no charges against him, and we kept saying our president cannot run away from accountability if there is any legitimate case. Era bakakasizza nti tebagenda kubanga basimbawo omuntu yenna ku kalulu akagenda okuba akayajumani okwokulaba nga badonda nadda mu bigere by'omugenzi Haji Moses Ali. The National Unity Platform is not going to field a candidate in the Adjumani by-election. You all know there's an election going on in Adjumani, but you also know that the National Unity Platform has on several occasions engaged with other forces of change on some of these engagements and elections. There's a comrade called Tandru Pasi Patrick who contested in the previous election. By many standards, he won that election, and of course you all know how things went. And so the National Unity Platform will not field a candidate, but will be backing the Honorable Tandru Pasi Patrick in that election. He is running as an independent, although previously he came as the FDC candidate. So that is an announcement we wanted to make for those who have been asking. Adena agana sembayo Don Chris eyali omugagga ng'abantu bagamba ono tetumuvaako kubanga yali ata ssente ono yasobola okubanga avaayo mu katambi akamu neyeekakasaako nti ye Ssaabafere. Basebole banya abanyendowoozi mpitwa Don Chris Ssaababbi Ssaabafere Kondogolo Ssaabatwazi Ssaabanunuzi Ssaababbi poliisi esobodde okumukwata era okusinziira ku poliisi boogedde bwe bati. Emirwano ekutte Asiimwe Christian amanyikiddwa nga Don Chris, ono eyali director wa company eyavaawo eyali etwala abantu ebweru eya Sky Pins, ng'ono akwatiddwa ku misango egy'okujja ssente mu bantu ng'akozesa olukujjukujju. Nga Don Chris yakwatiddwa ssaawa 8 nga bukya nga 27 omwezi ogwa August ku bbaala Muzana mu Makindye Ssaabagabo mu district y'e Wakiso, nga okunoonyereza kulaga nti wakati wa 2022 ne 2025 kigambibwa nti suspect yasuubiza abantu emirimu mu Canada, mu UK, mu Qatar, mu Dubai n'ensi endala, emirimu egy'okulongoosa, emirimu gy'obwa waiters ne ba waitresses n'emirimu emirala, naye abantu tebaalaba ku mirimu gino.